Kaakati mujja tusenekemukko ku mannyo, mujja tusekemukko. Omwami oyo gwe mulaba yagenda mu ggulu n'amalayo emyezi 6. Katonda yamutumya n'asindika malayika we, ndowooza yasindika Gabulyeri kubanga olina malayika omulala gw'omanyi Katonda gw'atuma era Gabulyeri, ffe naffe gwe tuguze tumanyi. Katonda yasindika malayika Gabulyeri ajja anone omwami ono amutwale mu ggulu. Ensonga eyatwazisa omwami ono mu ggulu, omwami ono yali mu nnaku ey'ekika ekya waggulu ku nsi. N'agenda ku buliri bwe ne yeewunzika ng'abaana balwadde, ye mulwadde, talina school fees, talina na zigusere zigula mmere. Ng'omusajja yatula ku buliri bwe ne yeewunzika bw'ati n'agamba naye Mukama, nkoze ntya okuva mu nnaku eno? Katonda gye yali mu ggulu n'akwatibwa ekisa. Katonda n'agamba nedda, omuntu wange lwaki abonaabona bw'atyo? Katonda kwe kutuma malayika ye nejja ku nsi ne egyemu n'azeeko ennaku gy'alina. Era malayika bwe yajja ku nsi, malayika yagenda okutuuka ng'omwami ono ali ku kitanda kye ali mu kukaaba maziga nga bimusobedde waka ne mu kibira. Malayika bwe yamutuukako, ennaku y'omusajja ono yali nnene nga malayika tagisobola gimugirako ku nsi. Era malayika yagamba omusajja ono, jangu tugende ffenna, ennaku ngenda kugikugirako mu ggulu. Era yagenda okulaba, asituka mu bbanga, malayika n'emutwala nga bw'agigoberera wushi mpaka mu bwengula. Era omwami ono n'atuuka mu ggulu. Agenda okutuuka mu ggulu nga Katonda yamulindiridde dda. Bannange, eno Uganda bandibadde batandika okuba abantu abamu nga babasasula busasuzi okugibaamu. Kati wulira omusajja ono ebigambo ebimufubutukamu butuufu. Enjogera gy'ayogera ali siriyasi. Ayogedde buli kimu kyonna kye yasanga mu ggulu. Katonda yamulaba, bamalayika abaali eri kwegamba nga bamwaniriza. Era ndowooza Katonda yamala n'amunaazaako ennaku ng'agenze mu ggulu, oba yakomawo atya. Twagala tuwulire omukulu ono bwe yatuuka mu ggulu, biki ebyaliyo ng'asisinkanye Mukama Katonda? Mbeera ki? Katonda yamwaniriza atya? Era yakomawo atya okuva mu ggulu? Biki Katonda bye yamuwa? Katuwulire omwami ono ng'alutunyumiza okuva we byatandika ng'agenda mu ggulu mpaka we byakomekerera ng'avuddeyo mu ggulu okusisinkana Katonda. Vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo. Mu ggulu namalayo emyezi gyali mukaaga. Jjukira malayika gwe baali batumye okuntwala baali bamuwadde eddakiika 3 nga zalina okuntwalira okunzigirako wano okuntuusa mu ggulu then n'okunkomyawo. Naye bwe twatuuka eyo twalwayo kubanga ate ayina emirimu emirala gye yampeera eyo okugendanga nga nkola. Kati nemalayo emyezi 6. Jjukira ate baali bamuwadde eddakiika 3 wano okunzigyawo. Naye ayina engeri gye emyezi 6 bwe gyaggwaako ayina engeri gye yakolamu. N'addira emyezi 6 giri gye namala eri n'agyenkanyankanya n'eddakiika zino 3 eza wano. Ebintu by'omu ggulu byewuunyisa nnyo. Kati yaddira namulaba ayina akantu ke yakola. Yaddira engalo ze n'akuba ka triangle, nga ka triangle bw'okamanyi bulungi ka shape. N'addira kati kano akasongovu n'akatunuza eno wansi ku nsi, n'addira kiri ekigazi n'akitunuza waggulu. N'abanga akagaziyamu katono ne tuyingiramu ako akantu. Kati ne tutandika okukka wansi nga tukkiramu ako ka triangle ke yakola. Jjukira eri waggulu yali awandiseeyo emyezi 6 ate ng'eno wansi ataddeyo eddakiika 3. Era bwe twawanuka eri waggulu mu myezi 6 nga bwe tukka wansi wetuti mpola ne tutuuka, twagenda okutuuka wansi eddakiika nga ziri 3. Navaayo nkugambye nakomawo okutuuka wano ku nsi zaali essaawa 7 naye ngenda okuzuuka zaali essaawa 7 n'eddakiika 1. Era yayagala ndabe eby'essaawa kubanga nze namulayo yali ajja ng'agenda okuntwala. Yali amutumye yamugamba eddakiika 3 era yakozesa eddakiika yaddira giri emyezi 6 gye twamala eri
n'abaako engeri gye yagyenkanyankanya n'eddakiika 3 ez'eno ku nsi, era bwe twagenda okukomawo bwe tuti okutuuka ng'eddakiika ziri 3. Kati eddakiika jjukira eri twavaayo okutuuka wano ddakiika 3 zennyini, naye yayongeramu eddakiika emu nagolokokera mu ssaawa 7 n'eddakiika emu. Eddakiika emu ndoza yandeka n'ensooka mbanga awummulamu katono then neddoka n'enzuukuka. Era bwe nazuukuka ekintu kye nasooka okukeberako yali ssaawa ekyewuunyisa ey'oku ssimu yange ndokula nga ziri ssaawa 7 n'eddakiika emu. Munaye wantuuseeyo, jjukira nagenda ne malayika wa Mukama, wantuuseeyo ekyali kintwazizzaayo, nalina abaana bange, twagenda ne tufuna ebizibu ewaka. Mukyala wange n'alwala, bwe yamala okulwala n'awona, ate nange ne ndwala. Nali naakawona, abaana bange 2 nabo ne bakola ki? Ne balwala. Jjukira byali biro bya COVID. Ssente zaali ntono. Ngamba ngenda kukola ntya? Sirina ssente zigenda kulabirira abantu bano. Kama nkoze ntya? Ndali mu biro bya kusaba. Ate jjukira nga bwe nakugambye, nali neewadde ekiseera ekyo nengamba kati emyezi gino engeri gye ngimaze ewaka, njagala nsome Bayibuli eno ngikole ki? Ngimaleko. Era nali ngisomye okuva ku lubereberye weetandikira paka obwekoma kubikkulirwa nga nakagimala mu biro ebyo. Naye abaana ne balwala, nali ndi awo ssaawa zaali 6:30 ne ngenda ku buliri. Kati nali nasooka nga sinagenda ku buliri, nasooka nembaako wentuula, nembeerawo nendowooza ebintu bingi, ennaku nenzijula nnyo mu mutima. Naye nengenda nembeera ku buliri okwo, ssaawa zaali 6:30, nali nakatuuka ku buliri wenti obulamu bwange bulina engeri gye bwakyukamu. Nze omuntu eyali agalamidde ku buliri, nendyoka ngenda okulaba nga amaaso gange gatunudde waggulu eri mu ggulu. Nenengera malayika wa Mukama ng'atumibwa nga waliwo amutuma, naye ng'amutuma sisobola kumulaba bulungi, naye nga malayika ye mulaba nga bamutuma ng'amugamba eddakiika 3. Kati kwe kukka najja wendi, era yankoonako bukoonyi ne tulyoka twambuka naye mu bbanga. Ekyali kimutumisizza, yali tazze nno actually kuntwala. Baali bamutumye ave mu ggulu ajjanjijeko ennaku gye nali nnina, kubanga ennaku yali egenze nnyo ku mutima gwange ng'egenda kunzita ekiro ekyo. Kati we yajja we yantuukako we nali, ennaku yali nnyingi nga tagisobola ginjigirako awo. So kwe kukola ki? Kwe kusalawo n'agamba antwale mu ggulu gy'aba aginjigirako. Ebigambo by'omwami mubuulidde bulungi nnyo. Sirina kigambo n'ekimu kye ŋŋenda kuddamu ku bigambo by'ayogedde. Abantu nga bano eno oba babaako ki? Naye nze nina ekintu kye nzudde. Omuntu bw'abeera ennyo mu ddiini n'awulira nga Katonda oba abantu oba ki ekibayingiramu bwongo. Abantu bano batuuka ekiseera ne balaba ndowooza nga bo basobola okwogera ndowooza ne Katonda direct. Muganda wange wali obaddeko ne mukwano gwo nga mulokole nnyo. Ayinza okukutamya eddiini n'olowooza nti gwe Katonda oba tomumanyi. Aloota Katonda amwogererako, Katonda aba amulengeza buli kino, Katonda amulaba kiri na kiri na kiri. Naye ogenda okwetegereza nga Katonda gw'alengeza kino na kiri nga osa n'omutunuulira n'oseka. Waliwo omusajja yajja n'agamba mbu ye Yesu, abo tubafunye bangi. Naye omuntu n'onyumya emboozi mu butuufu ng'okakasa mbu gwe Katonda yakutumya ogende mu ggulu akunaazeeko ennaku, yasooka mumusindikira malayika ye. Abantu abamu ndowooza beetaaga gavumenti ne bateeka ku musaala, oba ne tubakwata ne tubateeka mu myuziyamu nga tugenda ne tubalambulamuko olw'olumu, nga tusobola ogenda ne tubalambulamuko olw'olumu, oba ne tuwulira ne ku bigambo byabwe ng'ogira n'osasulayo akasente n'ogenda n'akunyumiza, kubanga mu butuufu abantu bano basesa. Kati wulira omusajja ono
mbu yagenda n'amala mu ggulu emyezi 6 yamala mu ggulu emyezi 6 ng'ali ajoga bujoozi na Katonda nga bali mu kulya sappe. Malayika yamukima kuva ku nsi. Gwe wali ofunyeko omukisa ogwo, olyawo osabye osiibye naye Katonda takuyitangako. Katonda takuyitangako. Ono teyafa wabula yagenda mu ggulu direct nga malayika ezimunonye nga tafudde. Waliwo okufa n'ogenda mu ggulu. Ono teyamala kufa okugenda mu ggulu. Malayika yejjira mu buntu nemukima nemugamba nti yeggwe bwana gundi nti yenze ebizibu by'olina bingi sigenda bikugirako ku nsi. Jangu tugende ffenna mu ggulu mbikugireko mu ggulu. Ate ogenda kusinkayo ne mukama wange Katonda osobole okuwayamukko naye. Anange. Oba abantu banywa biki? Naye anyway, si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate musubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga. Subscribinga tandaba okuba nti ate otegatako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbeere bulungi, mweraba.